Obukugu byebimu ku bintu ebifudde bana business abakola ssente empitirivu oba abo beweegomba okubanga batuuka ku biruubirirwa byabwe era olumu oba ng'okoze business abantu batera okutuwabula nti woba nga toli mulungi nnyo mu byakatale funa omukugu, woba nga toli mulungi nnyo mu bya production funa omukugu, woba nga toli mulungi nnyo mu bya branding funa omukugu. Naye bannaffe omukugu oba obukugu obujjawa? Nkwaniriza ku program Pakasa tugenda kubanga tuddamu ebimu ku ebyo ebibuuzo. Neetaaga mukugu ki mu bizinensi yange, neetaaga bukugu ki nze nga nannyini bizinensi mbujjeewa. Ng'era mu studio tweyungiddwa ku bannaffe okuva ku MUBS, that is Makerere University Business School wali e Nakawa, nga be bamu ku bantu abatendeka abakyala mu project eya GROW mu bukugu obw'enjawulo. Tujja kutandika ne Professor Issa Nsereko. Twesimye okuba nayo program Pakasa, buuza kuba tulaba erinnya n'omulimu gw'okola. Neyanziza nnyo Omumbejja Leila Ndagire. Nze erinnya eryange nze Professor Issa Nsereko, ndi Dean wa faculty omu ku bakulembeze mu Makerere University Business School eya business. N'olwekyo kitegeeza nti ndi mukugu mu kusomesa ebya business. Twesimye okuba naawe. Ate ku luuyi luli tubaleetedde omukyala ng'era naye muntu w'amaanyi nnyo ku MUBS kubatendeka leero. Dr. Edith Basalirwa. Buuza kolabi waffe abalungi aba Bukedde TV obeyanjulire tweyongere okuba tooki ku mulamwa gwa leero. Neyanziza nnyo Omumbejja Leila. Weebale nnyo okutuwa omukisa guno. Amanya gange nze Dr. Edith Mwebaza Basalirwa nga ndi senior lecturer ku Makerere University Business School mu faculty Entrepreneurship and Small Business Management. Abawuliza mwenna twesiimye okubeera nammwe. Tweyanza nnyo. Professor, tujja kutandikirawo. We tuba tuyingira business zino ebiseera ebisinga tugoberera talent zaffe, passion zaffe, nogamba kambeeko kyentandika batugamba tandika n'ekitono ky'olina. Along the way ne bakugamba kati nno olina okufuna obukugu mu kino, kati nno weetaaga omukugu akuyambeko ku by'emisolo, kati nno olina nga ntandika business. Naddala abantu baffe abatandika mwenga abatendeka abakyala courtesy of GROW project. Bukugu ki obwo bw'ogamba nti buli munna business oba nnene oba ntono oba ekula bwe yeetaaga? Neyanziza nnyo Omumbejja Leila ku ekyo. Njagamba nti mu nsi muno omuntu atalina bukugu kiba kibi nnyo 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 nnyo. Omuntu yenna alina okuba nga alina obukugu bw'ekintu kyakola, kubanga ate g'otandika otya bizinesi nga tolina bukugu bwayo oba onaayiga otya. Ekirungi ekiriwo nti obukugu buno tugenda mu maaso nga tubuyiga kuba kiba kitwanguyira. Tuyiga nnyo ebintu obukugu omuntu bwe yandibadde asinga okuba nabwo. Ekisookera ddala ekintu ky'ogenda okukola ddala okimanyiiko. Gwe lwaki oyingira obuyingizi mu bizinesi yonna yonna nga tokozeeyoko kunoonyerezaako kutonotono ku sente meka zebigula mbijjawa? N'olwekyo omuntu yenna omukugu yandibadde ng'asookera ddala n'amanya wa business kijagenda okukola ate era n'akolayoko okunoonyereza okutonotono ku business eyo okusobola okuba ng'atandika ng'okuba abagimanyi. Ekirala alina okumanya nti mu business gyagenda okugendamu kuba kino kiba kigeregeranya ne ku business zino ezibadde zitandise, ekintu kye bayita ebitabo. Oba tomanyi gendewo omukugu akuyigirize ebitabo. Ebitabo ne bw'oba nga tolina bingi nnyo olina okumanya ki ky'oguze, ki ky'otunda. N'olwekyo olina okumanya ennyingi zaayo n'enfulumyayo, kuba ekyo kiba kyo kyangu nnyo 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 era omuntu yenna atakimanyi. By the way, bizinesi z'abantu zigwa nnyo mu kintu kino okubala. Ogenda gwe nodda wali eri no spendinga ogenda okugira oti nga bagamba nti oba esente zaweddemu mu seefu nga tomanyi. N'olwekyo omuntu yenna omulungi alina okuba nga alina ebitabo. Ekirala omuntu yenna amanyi bizinesi alina okuyiga nti emisolo tosobola kugyekweka ne bw'oba oyagala nnyo. Kiriza kano nkayiseewo. URA erina ekintu kye yakoze era nadde njagala kyogerako nnyo ekyokubanga groupage yataddewo nti abantu basobole okuba nga beekliyaringira. Nzijukira waliwo we nakyogerako nti abantu abo waluna engeri gye bakola ki, gye basumbuwa abantu abamu ne bababuzaabuza ne babanga basaba
kingi nnyo okusinga ku muntu URA kyeyandisabye. N'olwekyo URA awo weebale nnyo awo tugamba nti awo oli ku mulamwa omuntu yeesasulira omusolo gwe gwakola ki gwalina okusinga ate gwe omulala n'ongerekera emiliyoni 5 oba 10 ng'ate nandisasuddeemu. Ekyo kyo tukyebaza. N'olwekyo manya emisolo ki gy'olina okuba ng'okola ki ng'ogenda mu maaso mu bizinensi. Ekirala ekyandibadde kisembayo kwe kubanga faayo nnyo okugendera ku ngeri ensi gyegenda. Obukugu bw'engeri ensi gyegenda kwe kuba nti saawa zino tulina TikTok. Sijagala kumwogerako oba oyagala oba toyagala okuleka ng'ogenda kusigalira mabega ekintu kya social media, ekintu ky'okubeera ku mitimbagano. Bannange nga kikasa bizinesi z'abantu gwe nga gwe okola otya. N'olwekyo obukugu obwo leero omuntu aba abwetaaga. Tweyanza nnyo okulambulula obulungi Professor Isa Nsereko. Dr. Edith njagala twongerezeeko bukugu ki obulala ndi mu bizinensi ntonotono ekulirira oba ennene ddala bwe nina okuba nabo? Omuntu bw'aba atandise bizinesi kiba kyetaagisa nnyo n'omanya bizinesi gye ntandise kasitoma yaani. Ani agenda okugula ebintu bye ngenda okutunda? Kubanga bannange toyinza kubeera na bizinesi nga tolina abantu bagenda kigula. Kati olina okuba nga weetegereza bizinesi gy'oyingiddemu, olina okumanya kasitoma wo yaani. Ani agenda okuba nga agula ebintu bino? Ate bw'omala okumumanya weetaaga omanye kasitoma oyo yeetaaga ki? Kubanga ku bye yeetaaga naye by'olina okwongerezaako okuba nga omuwa ky'olinawo. Ate okumanya kasitoma oyo olina okumanya nti engeri gy'omukwatamu, engeri gy'okumukwatamu, kasitoma asanyuse, kyetaaga kasitoma n'abeera ng'asanyuka, nga kyomuwa kigenda kumuyamba era kigenda mumusanyusa. Customer care yeetaagisa nnyo era ya mugaso nnyo okumanya abantu abagenda okugula ebintu byo lwaki babigula. Kakati ku bintu ebirala ebiri ku katale ekikyo kisukuluma kuki okubanga kisinga biri ebirala ebibanga bayinza okugula, kubanga kikuyamba oli agenda okubigula n'abeera nga amanyi nti ekyono ekyomukyalo ono kyatunze kyekijja okunkolera kyenjagala. Okwongereza ku ekyo pricing y'ebyo ebintu sente mmeka z'ogenda okitunda. Weetaaga ne weetegerezaako abalala abatunda bino babitunda sente mmeka. Olina okumanya ekigenda mu katale kifaana kitya n'omanya nti sente mmeka ze ngenda okusaba kasitoma wange kyagenda okumpa. Emiwendo kya mugaso nnyo. Weetaaga ne weebuulirizaako. Okwongereza ku ekyo kyetaaga n'omanya regulations ebifuga omulimu gw'oyagala okuyingiramu. Olina okubuulirizaako n'okusomako okumanya kiki bwe mba ngenze mu ssomero kiki kye neetaaga okukolako oba amateeka g'essomero gagamba gatya. Bw'oba oyingidde mu hotel olina okwebuuzaako mateeka ki agafuga hotel. Biba byetaagisa ebyo. Omumbejja Leila. Tweyanza nnyo Dr. Edith Basalirwa. Omulungi ali ku program Pakasa. Ensonga ze tuliko ekyo ky'olunaku olwaleero za bukugu. Ng'era mu kutandika program twogera ku bukugu buli muna business bw'olina okumanya. N'ebikulu mu bakugu bye batugambye toyinza kukola business nga tomanyi abali mu buyinza biki bye beetaaza business yo. Tulabye abantu bangi abakola obutembeeyi kapita abafuddeko lwa nsonga eyo. Era oba otandika business weebuuze ekintu kye ngenda okukola mu Uganda bakikkiriza. Kuba oyinza okukola business nga tekkirizibwa. Oyinza okukola business ng'eriko omusolo mungi ate nga togulina. Kakati ekyo kikulu nnyo mu bukugu n'obulala abakugu baffe bwe batubuulidde omuli okunoonya akatale customer care. Awo abasuubuzi bangi tusudde obubonero customer care. Naye nga tugenda kulaba emboozi yaffe esooka ekyo ky'olunaku olwaleero we tudda tulambulule bino ebintu obikozesezza otya mu business yo okutuuka ku buwanguzi. Tovaawo. Businja Grace ngono yali musawo n'afuuka munna bizinensi. Bw'atyo yatandika Crystal Cottages Lodge and Bar e Ruharo okwetegekera okuwummula kwe. Ekifo kino kinyuvu nnyo era kiyooyoote bulungi okuwummuza oyo yenna abatali mu bifo bikuze. Business eyinza okukola ti something like a guest house. Omwami ogwo yahareeba. We offer bed and breakfast. Wotashabire breakfast biruwota kugenda.
room akugira ngo nore ntare ne town nkaba first kuzita mitwarage eshatu. Amawulire ku projekiti ya Grow yagafunira ku TikTok. Dr. Ruth Biyinzika kwe yali ng'asomesa abakyala ku birungi by'okufuna looni mu projekiti eno. Ono mu Bunnambiro yaddukira mu DFCU Bank era bw'atyo n'atandika. Yasabibwa ebimukwatako okuwekebejjebwa okulaba oba agwanidde okufuna looni eno. Bakanshaba national ID, of course ejo note kugitayo n'obwokuba noyenda kafuna national ID. Banshaba ebaraha chairman, banshaba ekinkuza kusingayo nyine ploti side za masha. Banshaba endagano yayo naje bahereza. Banshaba ebaraha chairman koreka ngu that chairman na manyana mazimano wanje, so twazo wa chairman yajya mukazi nowe akahagura yabahandikire baraha yabastampinga ha photocopy yendagano eriya uko mashayina yombekere kombeka yeka yanje nkomuntu kugira ngo wotarira hano genda norara kuriya. Businje yafuna obukadde 9 era zonna nazisiga mu business ye. Ko najiro mu banka banjira ngo kandi baza kumpa miliyoni 9 ne mutwaro nshanjo nahagura ho tushuka amashuka gina yeni nyenda za some bed covers nubo kwenda ni kutwara ninzi koreka embugeje kerimbi munonga ni wotakaru batamu akamvasi yawe nonjeje ikerimbi urubatamu kenjure gwire ugiza kwikaha akamvasi bayafiri. Ng'amaze okukiyoyoota ekifo kye kyakyuka nnyo era bakasitoma be baakisiima nnyo. One day akija client wanje wira that ati Kristo ntuwanje ati kurojangu babanda jiri ntaka ijaga hata nani mpaba ntawach ati it's a new place ati it looks amazing. Ono yaganyula nnyo mu training yali ku Hotel Triangle Mbalala ng'egendereddwamu okuwa abakyala mu kitundu kino obukugu. Okutendekebwa kuno kwatunulira nnyo abakyala abali bakuguse mu kweterekera n'engeri y'okusasulamu amabanja gaabwe. Businje ono era yafuna n'omukisa okugabanako ne bakyala banne enkola ye. Nangwa nyonye nakizire no kubashomesa n'abajanta abakyala bagenzi banje rone ekiko kujihayo wagitwaro kaguriraho TV otahano jegomba kore wihayo loni eriyo kuza kushobora ebinyobwa wiro kushobora ebinyobwa byawe. Nga muna bizinensi kati ateekateeka kugulawo kifo kitunda ddagala mu kitundu kye kino olw'akatale katandise okukirabamu. Since I'm a medical practitioner ntahanyine ekiroto kyanje ekyokuwombeka irwaro so nyineyo kaporoti kanje akandi katara kakanyoke n'abahire ndigire kagura karwa harba. So my plan was like akantu akawakateeka onka dispensary ninga karwaro kache abantu bakagumana bashyiraho. That's my dream. Ayina obubaka obw'enkizo bwalekera abakyala nga bukwata ku projekiti eno. So bakobunka abakyala bakore ebyokubagana sente n'abashija ekyo bakitaro baju bani benda kubagana bagane abana na nebinde by'omumaka batezi sente zo neza business for real. Bawagidwa Grow project ya government ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Emboozi ya Grace bye bimu ku bintu ebitulaga nti abakyala bakola. Oyinza okuba ng'oli wano mu kibuga ng'olowooza gwe wekka akola. Businje akubulidde gy'ali ali eyo embalala mundamukko naye yagulawo guest house. Ate era tukugamba nti ne woba owummudde ng'ovudde mu mirimu gino egya office osobola okusigala ng'okola nga ye we yakola business eya guest house nga maze okuva mu busawo. Omulama gwe tuliko bukugu. Abamu zessaawa zino batendeka abakyala abeewola ssente za Grow babayigiriza obukugu obw'enjawulo bizinesi zaabwe zeeyongere nazo kukola ki okutumbuka. Professor Issa Nsereko okusinziira ku mboozi eya Grace mwabali mu kutendeka akoza atya okukakasa nti no ssente za Grow zizaayo yeewola miliyoni 9 n'abalala bamulaba bali mu bizinesi y'emu bizinesi zaabwe ziri eyo mundako ate nga za guest house n'endala bukugu ki ate babukozesezza batyo kakasa nti bizinesi zaabwe zeeyongerako.
Leila neyanziza nnyo ku kibuuzo kino. Grace mukwebaza olw'okuba olaba nti ne bw'ogamba nti wava mu mirimu gyo egy'obusawo wasalawo okutandika ekintu ekyenjawulo ekigenda okukuleetera ssente ate n'okyenyigiramu banaye twenyigire emirimu egyo. Ye yagamba nti wange kaŋŋende neewole. Abeewola abamu mwewola nga temulina miramwa. Naye gwe gwandibadde weewola nga tolina mulamwa. Ono ye yalina omulamwa n'agamba bizinesi yange yeetaaga okweyongerako era akugambye nti yagula amasuuka. N'agula amasuuka n'ayongera mu bizinesi ye kubeera naawe bw'ogitunuulira bw'oti ddala bizinesi etambula. Naye wabula kye neebuuzizza bwe nzizeemuko emabega ngambye Grace ono oba abulamu okubanga anoonya bakasitoma. Naye ate kiri ekirala kye njongedde okumwagalako nti omutimbagano agambye yagenda n'alaba Dr. Aisha oba n'amulaba n'olwekyo kye kyamuyamba okubanga yagenda ne yeewola. Kaakati ku mutimbagano ogwo Grace genda ku TikTok ogulewo TikTok eyiyo eya woteeri ogikuba abantu mu maaso bagimanye kuba gw'olabanga mu butuufu bw'olaba ekifo ekyo olaba nga kinyirira tiles we ziri nnungi pool table weeri ng'ate olaba mpya ekitegeeza nti ono ssente yazikwata n'aziteeka wa we zirina okukola ki okukozesebwa. Gwe ng'ali eyo weebuuze okikola otya. Ffenno mu training ya Grow eyo gye tuli kuba twebaza ministry ne twebaza ne PSFU Ministry of Gender, Labour and Social Development. Lwaki kubanga balaba nti mubze esaana okubanga eteekebwa kwabo abasobola okutraininga abakyala ate abakyala ne bayiga mu training eno. Ngamba Grace bw'oba tonnaba kugenda mu training eyo nsaba bwe bagamba nti mbarara genda mu training. Lwaki ogenda kwongera okufuna obukugu obw'okukozesa essimu eyo oba okugenda ku TikTok ate okiyiseewo. Aye bw'onaavaawo ogenda kuyiga ggwe ng'omuntu nti ye yadde ndi musawo naye kakati nayingidde mu bizinesi endala. Bizinesi eno endala ngenda kugikola ntya? Oyige ebitabo ngenda bibala ntya? Oyige kuba munange olumu abasawo babeera mu kuba mpiso. Abamu tebakola ki? Abamu tebamanyi bya bizinesi. Naye ate era singa osanga Grace yagenda mu kutandika eddwaliro naye mpulidde akyogerako nti era bw'anaabanga agenze mu maaso awo anaayongerako eddwaliro. Abamu tugende mu bintu bye tukola kuba olumu bw'ogenda mu kintu ky'okola ate oba wa mulembe nnyo. Nze ndi musomesa era kye nabadde ndowooza okutandika oba kye natandiseeko okuzimba ssomero. Lwaki ndi musomesa okuva ku A paka ku Z n'olwekyo eby'essomero mbimanyi. Dr. Edith njagala twongereze ku Professor kyayogedde. Njagala otuweeyoko ku bukugu okusinziira ku by'omubadde musomesa. Abantu abo bwe balina okumanya oba okugenda nabo naddala ng'omuntu agenda mu bizinesi ng'agoberedde nti kyekitambula kyekifuna kyekiriko ennaku zino. Nange nyongerako nga ngamba nti kyetaagisa nnyo omuntu n'agenda mu bizinesi nga alinayo okwagala okukola bizinesi eyo ng'olinayo interest ng'omutima gwo guli awo nga gukirowoozaako nga kyegwagala. Kubanga ne bw'ogenda mu bizinesi n'ofunayo obuzibu ojja kubanga osobola okubeera ng'omutima gwo guli ku ekyo kyennyini era kyekyo kyoyagala okukola kyoyagala okugenda mu maaso nakyo. Ekirala kyenyinza okulaba omukyalo ono kye yakola nti ekitundu kyalimu kirabika bulungi kuba olaba nti bizinesi ye efaanana bulungi erabika bulungi. Kiba kyetaaga mu bizinesi eyo n'amanya bakasitoma ki basinga okufuna basajja bakyala oba families. Kyo nakyo kyetaagisa okubanga akitegeera. Ate bw'amala okukitegeera yeetaaga n'amanya nti ekigambo ekyetaagisa okukwata obudde ekyokwata obudde kirungi nnyo kituufu nnyo. Aba yeetaaga okubanga obudde abugoberera bulungi n'amanya nti tayimu eno kasitoma yeetaaga kino tayimu eno kasitoma yeetaaga kino era ne kibeera nga kitambula bulungi. Kati nga mukyala Grace ono kye yayingiramu alina okumanya emisolo ki egyetaagisa bw'oba oyingidde mu lodge business nga ye gyayingidde mu gyakola. Kubanga omusomo gwa Grow gwe tuliko abakyala batusomesezza mutandika tebakirowoozaako naye mugenda okumaliriza nga bawulira baagala ate nga bayize nnyo ekyokukola. Ekirala kye tuyinza okwongerezaako nti omukyala ono Grace yeetaaga okumanya ennyingiza ye ey'olunaku. Ennyingiza olunaku ayingiza ssente nga mmeka ate n'abeera nga ebitabo abikuuma bulungi ng'abibaliira bulungi asobole okumanya oluvannyuma lw'olunaku
sente meka zakozeewo ku lunaku olwo Omumbejja Leila nkweyanziza nnyo. Dr. Basalirwa mpozi nina kyenjagala Omumbejja nina kyenjagala okwongerako mu bakyala muno mu bumpimpi akadekatitwala waliwo omukyala yagamba nti kikulu nnyo ye mu training kye yafunayo yafuna ekigambo kye bayita value added mbadde wano nga ntunuulira ne ŋŋamba y'ekirala omuntu kati nga ye Grace kikyalina okwongerako oba kyalina okwongerako ku bintu byakola naye ndaba nga asobola okwongerako nga sawuna kuba abantu abamu ababeera mu kusulaasula awo baba baagala sawuna baba baagala steam bath n'ebiralalala baba baagala ate awo oyinza n'okukiikawo kasaaluuni kubanga ebyo byonna bitambula wamu Omumbejja Leila. Neyanza nnyo omulungi ali ku program Pakasa betwakuleetedde olina okufuna pen n'olupapula kubanga bakugu be bali mu kutendeka bakyala abeewola ssente eza Grow Project nga bazijja mu banks zino wammanga Centenary, Equity, DFCU, Post Bank, Finance Trust n'endala era nga bali mu kutubuulira amakulu g'obukugu oyinza okubanga bizinensi yo gwekola amagoba agamala nga weebuuza nze neetaaga okutendekebwa balina obuntuntu obutonotono bwe boogeddeko okweyongerako omutindo okusinziira ku mboozi eya Grace okubanga obalirira obanga okuma bulungi ebitabo okukozesa emikutu gimugatta abantu essaawa zino TikTok ekyase tulinayo abakyala abakoze bizinesi ez'amaanyi obanga oli mu curtains abasinga bamanyi Mirembe Beddings obanga oli mu gadgets abasinga bamanyi Mami Gadgets obanga oli mu byattaka abasinga mumanyi CEO Info Trust abakyala abo ku mikutu gino gimugatta abantu bakozeko omulimu ogw'amaanyi naye nga nabo bafuna obukugu obwo ne beebuuza kyova bizinesi zaabwe ziri ku eyo level tugenda kumulamu katini ne bwe tudda n'emboozi ey'omukyala owokubiri tukyakuyigiriza bukugu n'ebintu oba abakugu beweetaga mu bizinensi yo okutuuka ku buwanguzi tovaawo. Nabyondo Hamida Sara ono yali sekretary ku disitulikiti y'e Ssembabule yaterekanga ku ssente ze yasasulanga okumala akabanga nga tannata mulimu gwe okuyingira bizinensi we twogerera addukanya edduuka eritunda ebikozesebwa waka mu kibuga Masaka. Ono yali ayagala okwongera kapito mu dduuka lye wabula nga talina kyetaagisa nga wano we yawulirira ku pulojekiti ya Grow. Ono yali teyeewolangako era twadde twagala okumanya bwe yabisanga ng'omuntu atatuukirirangako wa banka yenna mu nsonga z'okwewola. Njagala okwongeramu amaanyi mu bizinensi yange ne mpulira ku leediyo nga bagamba ebya Grow bwe nakipiikinga ne nfuna interest bayogera banks ennyingi naye neebuuzaako nebanga Finance Trust nnungi terina buzibu ningira mu Trust Bank nendaba omukyala bamuyita Madiina akola muloni's office nenjogeramuko naye nangamba oyina omusingo konze nina omusingo oyagala ssente mmeka njagala obukadde 10 nangamba kati oyinza otutwalayo wali omusingo nimbagana ne mba mwagala lwaleero wabula nagendeyo kawungeezi netukeera enkya ku makya netugenda nimbalaga ennyumba yange amaka gange wegali gali ku 14 bagakuba ebifaananyi tugende wa chairman n'awandiika empapula nenzija tebankaluubiriza. Ono mu nnaku 3 zokka yali amaze ofuna ssente wabula yadde nga teyafuna muwendo gwe yali asabye akasente kano kajjira mu kaseera katuufu. Iraani yange esooka mu eyo banka ne bazimpa era kati nsasula bulungi. Within 3 days nali nfunye ssente naye tebampa ze nali nsabye bampa obukadde 8 nali nsabye 10 ninjogeramu ne maija nangamba asooka okozesa obwo tetukulangako naawe sooka okozesa obwo bw'onookola obulungi tebammanja mabega neno looni y'omwezi ogw'omukaaga erabika eggwayo enkya naye n'olwayo nnyinza okumalayo kubanga ssente nzirina. Ono tayosaayosa mu kusasula looni ye agamba kimwanguyira nnyo olw'okuba kimanyidde ddala bulungi nti buno buvunaanyizibwa bwe. Musanyufu nnyo olwa looni eno nga bwe kitali ku nteekateeka ndala. Bwe biba bya looni njagala individual looni saagala kufuna ssente za bibiina. Essente z'ebibiina ekiziŋŋaanyisa nzirabyemu obuzibu bungi. Mugenda oli ne yeewola nga muli mu kibiina nga talina busobozi n'adduka mwe abasigaddewo mwe musasula bw'abadduse ne mutamulaba muba mufiiriddwa. Ensonga lwaki njagala ezange ku bwange kubanga nsobola okwekubiriza nendaba nti ennaku ziggwayo nensasula era nsuubira nja kugimalayo nga temumanjizaako kubanga ssente nzirina.
olw'ensasula ennungi etalimu kuyosayosa ne banka ye yamusiima. Mu myezi ng'ebiri bampaayo ekirabo. Wedi office bankubira ne bangamba tukweze ekirabo bagenda kireeta awo. Yali ndi awo omukyala n'akireeta mu bbaasa n'ekisumulula nga mulimu t-shirt. Ayina obubaka eri gavumenti ne pulojekiti endala eziyinza okujja okuyamba abantu. Aba gavumenti eno nga nze bampa looni. Nsaba bagibeeze nga bagibeezaawo ne bannaffe abatalina misingo nabo babatunulemu akodingire babawe ekisaanidde okusinziira ku mirimu gye bakola bagyongeremu amaanyi ebeere nga weeri. Bawagiddwa GROW, pulojekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Minisitule ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Emboozi ya Hamida bye bimu ku bintu ebitulaga nti abakyala bekozeemu omulimu ate ne mu business ng'abantu abatunda ebintu GROW loan ebawa ssente. Abamu baali bagamba looni zino z'abagagga bokka abalina ebizimbe abalina zi supermarket n'owedduuka omulabye GROW tesosola. Kasita obeera ng'oyagala okwewola ssente wakati wa miliyoni 4 ku miliyoni 2 tuukirira banka ezo ze twayogeddeko obeere ng'obabuulira bakoleko audit obeere ng'ofuna akasente nawe weeyagalenga Hamida. Dr. Edith Basalirwa, okusinziira ku mboozi ey'omukyalo oyo abakyala basinga tulimu ezo bizinensi dduuka chapati, restauranti, kola juice, eziyingiza amangu akasente kajja mangu. Naye wabeerawo obukugu ng'abantu abamu babazaala nabo. Nga twandibadde tubwetaaga mu zino business naddala ezo ezeetaaga daily return bwe njagala tutunuulire oba twogereko bwe buliwa ate nkoze ntya okubuzimba business yange okutuuka ku bwanguzi. Webale nnyo Omumbejja Leila. Emboozi ya Hamida nange nsanyusizza nnyo era webale kumuleeta kubanga Hamida ono omulaba nti ali mu wholesale business atunda ebintu ebyenjawulo byasazeewo okubanga abitunda era tumwebaza nnyo. Omukyala Hamida tumwebaza nti tagayaliridde kukola afaayo nnyo n'afuba n'afuna ebintu ebyenjawulo byatunda mu bizinesi ye. Ekyetaagisa ennyo obukugu bw'endowoozaako ye negotiation okubanga asobola okutaanya bulungi n'abantu n'abuuza ekyetaagisa n'amanya ki ekyetaagisa wano nawali n'anegotiatinga bulungi n'abantu bagulako ebintu ne baguza ebintu ne banne bakolagana nabo. Negotiation eba yeetaagisa nnyo. Okwongereza ku ekyo aba yeetaaga okumanya bakasitoma bano bwe baba bazze obakutta otya. Customer care yeetaagisa nnyo ne mu bizinesi nga mukyala Hamida gy'akola. Alina okufaayo kasitoma bw'abazze omubudaabuda otya. Olina okusitukiramu mangu n'omubuuza kikyagala n'ofaayo n'amanya nti omufuddeko nnyo n'otabeera okumulindirira. Mukyala Hamida webale nnyo bizinesi eyo gy'olimu kubanga n'ekyetaagisa ekirala okumanya essente oziyingiza otya ozifulumya otya n'okumanya embalirira yo etambudde etya. Leero nguze bwe biti tugenda kufunamu ssente nga mmeka. Nga mu GROW tubeerawo nga tusomesa abantu engeri gy'obalirira mu ssente z'ogenda okukozesa. Tusigireko ekifaananyi akatonotono kati ng'abo abali mu bizinensi ey'edduuka obalirira otya olunaku oba ez'olunaku mu butonotono oba mu bumpimpi? Mu butonotono mu bumpimpi olina okumanya bintu ki bye weetaaga by'ogenda okukozesa olunaku olwo. Bw'omala okubimanya n'olyoka omanya bya ssente mmeka era ngenda kufulumya ssente mmeka. Kati n'otandika okumanya nti ngenda kubitunda ssente mmeka. Awo bw'omanya ssente z'ogenda okutunda n'olyoka otegeera amagoba g'ogenda okufunako. Naye kyetaagisa nnyo okubanga buli kiyingirawo okirikodinga n'okiwandiika. Enkwata ey'abakozi njagala ogikoneko katono. Lwaki kikulu mu bizinensi ng'eyo eya Hamida? Bannange enkwata y'abakozi Omumbejja Leila neeyanzizza nnyo. Enkwata y'abakozi kikulu nnyo era kyetaagisa kubanga ebizinesi zino ze tukolamu tejja kutambula nga tolina banno b'okola nabo. B'okola nabo be bakozi b'okozesa mu bizinesi yo. Abakozi abo olina okuba ng'obafaako nga omanya ekikwata ku buli mukozi gw'oli naye n'omanya embeera z'omukozi oyo kubanga engeri gy'onoomukwatamu omukozi wo gy'anaakwatamu bakasitoma abazze. Tusisinkana abantu bangi bagamba nze obukugu nabufuna naye tebunnyambye.
nze obukugu nabufuna neetekamu ssente zange naye tebunkoledde. Nsobi ki ze tulina okwewala okubanga tetutuuka ku point eyo egamba nze obukugu nabufuna tebunkoledde, obukugu nabufuna sibufunyeemu, okusinziira ku experience yo? Tweyanze nnyo. Tosobola kugamba nti obukugu wabufuna ate ne butakuyamba. Kubanga ebiseera ebisinga bw'oba ofunye obukugu bulina okuyamba. Gwe n'oŋŋamba nti nayiza okukozesa omukutu gwa TikTok buli kamu nkasuulayo abantu basobodde n'okkalaba n'oŋŋamba nti toofunemu. Nina bakwano bange basomako kko ne bagenda mu maaso naye bye baasoma tebabikozesezza oba tebabikozesa. Wano ebiseera ebisinga teri gwe ng'omuntu gwalina okwejja mu kintu ekyo n'oga nti bannange obukugu buno bwenfunye ngenda kubukozesa. Otherwise tusoma ebintu bingi nnyo mu bulamu ate ne tutabikozesa. Bw'otabikozesa eba nsobiyo. Era omusomo guno gwe tusomesa abakyala tulinawo kye tusomesa nti gwe kennyini ng'omuntu gwalina okwejja mu ennaku zino waliwo kye bakozesa mu mbi abaana ba bulijjo baga nze alina okwejja mu mbi. Gwalina okwejja mu buzibu, gwalina okwejja awabi ate ogwavunaanyizibwa ku bulamu bwo. N'olwekyo obukugu bwonna bwe tufuna ate noffe tugamba nti tokoma ku bukugu obwo bweba tebukoledde funayo obukugu obulala. Oyinza okuba nga gw'obadde awo nga kangeze bizinesi gy'obadde okola egaanyi ogezezzaako buli kimu kyekikugaana okuvaawo n'odda awalala. Kuba bw'ovaawo n'odda awalala ate ojja kuba nga weewuunya n'engeri ki gy'ogenda okukolamu ebintu. Kyova olaba nti bano abakyala aba retail shops oba abakyala bakola wholesale shops olaba nga aba n'ebintu bingi nnyo naye ate era ebiseera ebisinga abamu abamanyi gundi nagitadde wano gijjeewo wali yali nagambye zabadde box nnya nazo zijjeewo. Obukugu obwo bwonna ate waliwo n'obukugu nno bwe tufuna nga bwaffe bwennyini nti olumu nyinza okuba nga nina talenti kati nga nina okutunda nga nina talenti y'okutunda. Waliwo abawala abeefudde bakiwaji, si kwefuula kiwaji mu ngeri embi naye abeefudde ab'omulembe nnyo mu ngeri gye batunda ng'avaayo n'ayogerera ekintu n'ogaana ye bannange ate kino kikola kitya kwegamba ate abamu bayigana kiyige. Ekitegeeza nti mu bizinensi tubeera buli ssaawa tuyiga. Tolivaayo n'ogamba nze nakiyiga kyonna. Bizinesi tandika ozirowoozaako ng'abaana abalungi, omwana omulungi gw'olina okulabirira, gw'olina okuba nga oteekamu empisa so ate si kuba ng'omwana omubi buli ssaawa gw'oba ovumaganya ekimbejja ekibi gwe wakoze eki. Buli ssaawa tube nga tulowooza mu ngeri nga tudda mu maaso si kudda mabega. Mufu ky'okuba nga abakozi bano buli ssaawa obakijjanya ng'obavumaavuma naye tandika okuba nga obagamba mu ngeri ennungi kuba buli lw'onyigiriza omuntu akukolera ekirungi mbutuufu tofunamu awo obukugu awo abamu bwe bubalemera. Tweyanza nnyo. Dr. Edith nga tumaliriza program pakasa twogedde ku bukugu obw'enjawulo ebirungi ebiri mu bukugu. Obukugu buno mbujjeewa? Njagala tuweeyo emiwaatwa egy'enjawulo ng'otunuulira abantu abatalina budget. Ye talina budget naye nga yandiyagadde okuyiga. Tutunuulire abalinamu kasente, tutunuulire ne abali eri waggulu nga budget weeri baagala just kumanya kati nze obukugu mbujjeewa. Weebale nnyo Omumbejja Leira. Obukugu busobola okufunibwa mu ngeri ez'enjawulo. Oyinza okubeera wano ku Bukedde TV nga we tuli n'osoma nga bye boogerako bikuyigiriza n'obeera ng'osobola okusoma n'oyiga ebigambo ebyogeddwa era n'obukugu obwo n'osobola okubumanya. Bwe kitabeera ekyo oyinza okuba nga obukugu obwo oyinza okubujja oba ku mawulire agasomebwa n'obeera nga bw'osomako amawulire ago oyigamu ebyetaagisa. Ekirala muyinza okubeera ne associations oba ebibiina bye mukuŋŋaaniramu. Mu bibiina ebyo oba mukuŋŋaanye mubeeramu okuyiga olinga alina kyamanyiiko okusingako munne n'abeera ng'asobola okumuyigiriza. Ebyo bye njogeddeko ebiyinza okuba nga omuntu talina ssente naye ng'asobola okuyiga n'ayigira ku banne.
naye ate bw'oba olina ssente oyinza okwebuuzaako ebifo ebiyinza okusomesebwamu kati ekifo nga Makerere University Business School tubeerayo ne courses abantu ze basobola okusoma ne bayiga ebintu nga okubalirira ebitabo okwata otya ba customer otandika otya business bwe bangitandise bizibu ki ebibeerawo baba basobola okunnyonnyola n'omanya obukugu oba bwetaagisa mu bizinesi ezo z'oba otandiseewo webale nnyo Omumbejja Leila. Kale Professor okwongereza ku Dr. Edith kyayogedde olumu obanga obukugu buno gwe ng'omuntu bukulemye okufuna batero tugamba funa abakugu kati emabega kawo nakubira ku nsonga z'omusolo nga gunkanudde amaaso naye abantu abamu ne bangamba nti wobanga weebuuzizza ku bakugu kiba kisobola okuyamba bakugu ki mu bizinensi zaffe nga zitandise okukuliriramu kubanga woba otandika oba tolina bulungi budget bogamba nti bano banannegotiable bano tolina nakuteesa olina okuba nabo obanga oyagala bizinensi yo ng'ebeere y'amaanyi ate ng'eri eyo waggulu. Mu musomo gwaffe ogwa MOBS gwesomesa abakyala ogwatuweebwa Ministry of Gender era tugiyebaza nnyo ne PSFU tubeebaza bannange olw'ebirungi byemutukolera ku bino bye tusomesa abakyala waliwo baalaba omanyi twasooka ne tulaba nga twasooka ne tugenda mu bizibu ebingi abakyala bye balina ne tujjayo ebintu ebyo ekimu ku kye twafuna twagamba nti oba twalabanga omukyalo ono alina okufuna ekyokulabirako era naffe mu nsi mwennyini muno tulina okufuna ani gwe tulabirako atusinga gwe neighbour alina ebintu ebirungi omukozesezza otya era bw'abanga tasobodde kufaako olina neighbour omulala gwokola ekintu kyekimu gwosobola okulabirako ekyokulabirako abakyala bano baalina enkoko betwatraininga naye mu nkoko omu yavaayo n'agamba bannange mu training gye nakoze nze navuddeyo nti ne sente ze nafuna nengula nenyongera okubanga nzongerako omutindo ntya ye yatandise kupima kilo endala n'ateekawo yagula ekkalaayi n'agulako bye yagula n'atandika kugisiika kati sente entono ze yali afuna wali eri ng'agiwaayo buwi wano aba ayongeddeko n'okukola ki n'okufuna sente endala n'olwekyo ekyo olumu tukijja mu mikwano gyaffe abatusingako Leila bw'oba olina professor nga omu ye mukwano gwo lwaki oba tomwebuuzaako mu bintu bino ebimu ate abamu abatagenda nakusaba yadde n'ekikumi n'olwekyo tuyige nnyo okwebuuza ku bantu abatusingako ate tuleme kuzimba mutima ku bantu abatusingako kuba tubayigirako nnyo wekenda n'olaba mufo kyoku kati abantu abatusingako professor abo be tulina okuleeta nga be bakugu mu bizinensi zaffe. Bw'abanga omuntu akusinga kanti omba nina kyenkuyigirako lwaki mba ngenda n'omukyala gwe sisobola kuyigirako bwe mba nga njogera ku bantu ba restaurants simanyi oba Cafe Javas mukubidde akalango ne Shakazulu lwaki sigenda eyo nina kugenda eyo lwaki kubanga abalala bonna kuba lwaki ntandika restaurant nemba nga ate njagala kufaanana omukyalo wansi eri nina kutandika kutunuulira ansingako tutunuulire abantu abatusingako kubanga kyekituyamba. Tweyanza nnyo Dr. Edith nga tumaliriza program pakasa akasembayo obubaka bw'obusembayo eri abatulaba. Webale nnyo Omumbejja Leila okusobola okumpa ekiseera kino twagala okwebaza abatulaba mwenna mwebale okubeerawo mwebale okuwuliriza bye tubadde twogerako era nga twongera okubakubiriza twagala tubazeemu amaanyi nti bizinesi muzikole ate muzikole nga muzaagala obeere nga kyosazeewo okukola okikola n'okwagala kwakyo era ng'otegedde bonna ababa beetaaga ebyetaagisa ebirala oyinza okwebuuzaako banno abakusingako n'obeera ng'osobola bw'otyo okuzaamu amaanyi bizinesi yo kubanga kyetaagisa bw'oba otandise bizinesi teyeetaaga bizinesi efe bizinesi yeetaaga ebeere ng'egenda mu maaso ewangaale twetaaga tubeere ne bizinesi eziwangaala esobola ogenda mu maaso naye kijja ojja sobola okukola bizinesi ewangaala ng'otegedde kasitoma wo ayagala ki. Okay, Professor Issa Nsereko njagala otubulireko okutendeka kukyagenda mu maaso bitundu ki bye mugenda okubanga mubeeramu nga tumaliriza. Banange abakyala ndi musanyufu nnyo
olwa organizations zino zibateekamu ssente olwa ministry olwa government ya Uganda ezibateekamu ssente gwe bwe baba kuwadde ekirungi nti genda osome weeyongereko lwaki togenda n'osoma ne weeyongerako tugenda kuba mu Kawempe tetunnaba kufuna kifo ddala naye ministry yatutadde okuba nga tugenda e Kawempe n'abakyala b'e Nansana nabo ndowooza bali ready tulina ne mu Northern Uganda gye tugenda okuba nga tutendeka naye bino byonna mbutuufu tetusobola bikola nga tetutunuulidde ku administration ya Mubzi Professor Muhwizi webale nnyo okusupportinga program eno ne Diana ne ministry tetusobola kugaana kukkiriza ministry efujjirira program eno ne bukedde banange Leila mwebale nnyo ninake nandiyisizaawo naye ndowooza kano kandibadde kabi waliwo training Leila gye yajja naye ssebo n'asomesa twamuyitanga omukugu omukyalo n'amanyi kye bayita social media era banange kugamba bino si kirungi nnyo kukyogera naye ebirungi biri mu program eno ate abantu n'abakusomesa ekisooka kuliko ba professor kuliko ba dokita kuliko abantu naye ate ba dokita abo waliwo abakyala b'e Makindye bagamba abantu bano batusomesezza ne batuukira ddala ku mulamwa n'olwekyo mujje musome bannange kubanga kijja kukyusa obulamu bwammwe ng'abakyala b'e Makindye Ssaabagabo kyakyusizza obulamu bwabwe tweyanza nnyo tweyanzege mwebale kutulaba Teyanzanyo Professor Isa Nsereko omulungi ali ku program Pakasa tukuwadde starter pack ebisookerwako gwayagala okufuna obukugu tukuwadde gwali mu business entonotono gwatalina budget gwayina ssente ebisookerwako mu business batera okutugamba bino ebisatu kati kambiyiseewo ekisookera ddala akatale oyina okumanya okunoonya akatale naye akatale tojja kanoonya nga tomanyi kwogera so obukugu mu communication kikulu nnyo oyogera otya n'abantu abantu babuuza oyinza okuba nga oyina ebbogo bakasitoma beetaaga okukwata obulungi kati oyina okuyiga enjogera mu kuyiga enjogera okunoonya akatale omatiza wonnyonnyola abantu ekintu ky'otunda bakitegeera ate ekyokusatu okugoberera amateeka agaddukanya business mwoli kubanga government esobola okuggalawo mu lunaku lumu ng'oba obukugu tewabufuna nkwebaza okulaba program Pakasa nze Omumbejja Ndagire Leila nkwagaliza ekiro ekirungi sula bulungi weraba Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za Grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gwasasula mu budde olina mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 491 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises.